Abadde afera sente za Bakadama we twogerera apookeza Luzira mu kkomera twogera kwani twogera ku Pretty Sisi abasinga kummwe mumumanyi naddala Bakadama mukwano gwammwe nnyo mumwagala nnyo olw'obutambi bwakola obw'obuwemu obutambi obuvuma abantu obutambi obuvuula abantu teekako n'emirimu gyazzenga agamba nti nno abateerawo kati nno mweyo process y'okuba nti yabasuubiza okuba nti agenda bayambangako okubakolera amaduuka businesses omwo nno mwabadde ng'ayita naye okwekkusanga y'omuntu era nga ffe we twogerera Pretty Sisi mugagga nnyo era y'omu ku baana abawala abavudde ku kyeyo ne bafunamu ebintu ebingi okusinziira ku ssente z'abafunye abamu ku bo bagamba ku ssente omuntu maidi zafuna ng'ali mu mawanga ago sente entono nnyo okuzimbako ennyumba ey'ebbeeyi ennyo Pretty Sisi gyazimba teekako n'okugula poloti ey'ebbeeyi okugula amamotoka ag'ebbeeyi okutandikawo amabizineses ag'ebbeeyi sente azijjawa era nga waneno ansa oba ogifuna mu bunnambiro lwa nsonga mumukwasa sente abakolere emirimu sente ezo ze mumuwa obakolera emirimu tagikolera bwereere mujja kumusasula ate naye atetenkanye ng'omuntu okulaba nti nno afisaako kubanga eno bizinesi kati nno yadde nga kibadde bwe kityo munnanga abaana bamusibye Bakadama bamukute ne bamuteeka mu kkomera ne bagamba totusiriwalirako ffe tukooye akamanyiroko tukuteeke mu kkomera tukugalire omuntu gwe twogerako ono twali tumuwabuddeko ffe ng'abantu ne tumukubirako ku masimu ne twogerako naye ne tumugamba munnange okyali mu bantu abakuwa sente obavuma ojja kufuna ebizibu teesanga buteesa nabo musobole okulaba nti nga mugonjoola ensonga bireme kugenda wala ye n'atugamba ayina abasirikale abamuwerekera ayina aba UPDF aba AF simanya FC simanya nina abasirikale nabiki essaawa zino ali Luzira yenze Sheila Adita subscribing ku YouTube channel yange bw'oba obadde mupya nkusaba kwata kugamba subscribe okwate ku notification bell buli video yonna gye tuteekayo eberenge okutuuka kusanga ku mikutu gyange gyonna emirala enteekayo obutambi obulungi bw'otalina kubanga osubwa jangu obeerenga otwegatako katugendeko mu bumu ku butambi bw'omukyalo ono Pretty Sisi ate era tukomewo. Kati tunulira ekyo ekimanawo wansi mbu sente zange ze zibabonyabonya mukwano zitubonyabonya zitya olutalo manyi gye lwagweredde nga tuwangudde obanga batuwangudde mukwano bw'obanga toyina byakwogera never shouting for people like me okitegeera tetuli boozeemu nga ggwe mukwano tujjeeko ebinnyo tujjeeko obusiru tujjeeko obujja tujjeeko ennaku sente zo ze zitubonyabonya yenna n'omutunya ng'atunulanga ekimana ky'embizzi ku mannyoko olinga omusolo sente zo ze zitubonyabonya wazituwadde wazituwa lwakumeka tunulanga akabina ka nnyoko niba nange ebikazi bino munnange ebitaasika gaba nnyina olemedde okwenoonya wetereze ate ogambe ffe mbu sente zo ze zitubonyabonya wazituwadde olinga embizi mwe bikazi mmwe bikyabula akuuta ebyalemererwa mulekerawo okwesiba ku bantu nga ffe abalwaniridde obulamu yoona ow'ebisiru kitava wano omuntu oganira mu vidiyo yo yenna ng'owule genda ninga kino kyenvu kati mukwano watuwadde sente zo fenne bwe tubanga nno twakubbanga bw'okyogera
nze ngamba obeera n'obujulizi obusingako awo omanyi abantu abamu bamwagala muve imagine olina mu user number mu sente zange ze zibabonyabonya sente mmeka ezo gwe zogabira abantu ku mannyoko sindike ne bamulekwa nabo gy'obayambe toddangamu okusirwala mu nsonga ezitegeerekeka tukugambye owa booda yabadde mubbi yabadde ayagala tukwata bujega era gye byaggweredde nga ffe tumusibye twamulese ku poliisi y'e Nansana era woba olinayo maama we mugambe ekya booda twakisibye nze tebammanyiira ggolinga embizi omanyiira byakomekereza ng'otuwangudde ku mannyoko olinga omuzi oba byansaanira kibi n'ebikazi ebinakyeyombekedde ebyalemu never joke with me ampuliti sisi amannya amatuufu nze Nabwire sisi bw'oba ogenda kuloga twala erinnya lye bayita Nabwire lyanguyirwa nnyo abalogo olaba oba onoosobola ku mannyoko simanyi omumanyi mulina engeri gye mumanyiramanyira abantu nga ffe bintu byetwogeddeko twogedde ku bantu abavuga emmotoka nze simanyi kuvuga naye banvuga benjogeddeko bw'oba toli mu bbongo otambuza bigere eyo vidiyo ebadde tekukwatako simple as that sibalina luzungu tunneesiba njogedde ku batambuza emmotoka gw'olina emmotoka nze nina emmotoka kubanga emmotoka yange yeyabadde owa booda gye yabadde ayagala efune obuzibu mbumusasula emitwalo 5 neŋŋaano zimusasa era nempita obwono bwe bumu ku butambi bwe ennyumba ye mugirabye bwefaanana obulungi abantu bamubuuzanga ne bamugamba sente ezizimba ennyumba wazijja wa n'atugamba nti nno ayina abantu e Bulaaya abamwagala era abamuteekamu sente ne bamubuuza emmotoka ey'ebbeeyi gy'olina wagijja wa n'agamba nti nno ayina omusajja ebweru eyamugulira emmotoka omusajja ng'ali mu Amerika abaana bazzenga bamubuuza ebigambo bingi nga bamukolako save ey'amaanyi ne bakizuula nti nno abadde ng'akwata mu sente zaabwe tujjukire nti waliwo sikando emu eya Pritisisi okubanga yafera omukazi $3.8 omukazi oyo gwe yafera yali abeera London gwe yafera sente ezo okumutuusizaako emirimu n'atagikola bulungi omukyala n'avaayo n'amwanika mu kumwanika omukazi n'amugamba nja kusibisa kwata sente zange ozimpe oba seekyo ziwe abafamire bange bazirye omukyala ono kyeyakola n'abeera nga ablockinga omukazi ono ate nga takomye ku ekyo kyokka yadda ku mikutu gye egya social media twogera ku Facebook kubanga we wali akataleke n'amuvuma n'amuwemula n'amusesebbula essaawa zino eno ali mu bibala akungula katugendeko mu katambi akamu ak'omukyala eyavaayo n'asooka n'alumiriza Pritisisi nga bwali omufere nnyo era n'asaba mwenna bakadama mulekere ngaawo okumuwa sente era n'abagamba nti nze sente zanzibye nnyingi nnyo nammwe mulabire ku nze muleme kwesiga abantu na sente ate era nga bantu batuufu tubagambanga nnyo mulekerayo ngaawo okwesiga abantu ne sente kyemulaba mu bantu siwe kiri nange adita nnyinza okera ku makya sente nezinkyusa nga bulijjo olabanga adita omuntu ennyo adita ow'amazima ennyo ayogera by'amazima njogera points ezikukwata ku mutima naye nga tomumanyi biki bimpa weakness oyinza okusanga sente zimalamu nnyo amaanyi nezimalamu nnyo amagezi n'empunga n'okuwunga nga nina omululu ku sente kyobadde tomanyi katugenda ku mukatambiko oyo mukyala ate era tukomewo tubeere nga tufundikira vidiyo bamututte mu kooti bayidawe bamututte mu kooti ne bamusindika Luzira I think bamusindise Luzira okudda because zibadde fayiro 17 ndowooza abantu ababadde bamubanja fayiro nga 17 kati fayiro nze nkomye ku fayiro esooka nga bamusindise Luzira okumala weeks 2 akomewo kati fayiro ezo endala simanyi nienda sooka mbuuze obukadde bwali 4 ne butuuka obukadde 3,83 nenziramu ne musindika ezo zasooka nazimusindikira nga 4 ogw'omusanvu nenziramu ne musindikira obukadde nenziramu ne musindikira akaali 9 n'areceive kati kwezi 9 ne mugamba ajjeko emitwalo 5 aziteeke ku namba gye nali muwadde asigaze eziyasigala newasigala kamu kitundu awo wonna bwe bukadde 5
wasigala kamu kitundu ku zino ez'okubiri ze n'addamu okusindika kuba nali mugambye ajjeko emitwalo 5 agateeke ku namba gye nali muwadde. Kati Pretty Cissy nga bakikola nga bajjako. By then yasooka ziri ezasooka okusindika yajjayo zino eno nga ziri ali mu kuzeega ez'okubiri yazijjayo nga ziri ali mu kuzeegaana ezasooka mbu ye teyajjayo tezavaayo era tezaali simanyi akapapula ke namusindikira tekaaliko mannya ge era teyazijjayo. Kati nenkuba essimu oli muwalaawo gwe yali akola naye Gloria yali nga waali Gloria n'amugamba nga sente zaavuddeyo twazijjeeyo nga ye yeegaana. Kati nagenda obeeraawo nga Gloria addamu ansindikira message nga nange nyiize n'addamu n'ansindikira message teweeraliikirira biki sente twazifunye. Ezo ez'okubiri nazisindika nga 17 Ogw'omusanvu. Nenziramu nemusindikira mu Gw'omunaana ng'akebera mu bitabo. Nembeera kwekyo paka wetuzze mu Desemba nennemerako. Wamugamba akebere esente zenina abale sente zenina akugamba sikati. Namugamba mu Desemba nangamba wabula sisobola sigenda kugamba mugenda zichekinga kati obaddi naye neetaaga obudde kuva Desemba paka kati womubuuza ambalire sente zenina tazibala. Banange Mr. nsaba buyambi onyambe kubanga mpulira obulumi sente ezo nyingi kumpi emyezi 5 ate ye tafaayo. Kati wenamubuuzizza juzi okwosajja olwo yagenda mu banka wenabuuza kati mpadde magezi kinangamba gende wa mukama wo omugamba esimanya agende gye yasindikira sente mukama wange nemugamba bambi mukazi afaayo. N'agenda mu banka n'akomawo n'angamba sente zimulaga nga baazijjayo. Esente ziraga mbu baazijjayo banimba sente baazijjayo. Ye waŋŋamba mbu eri bamugambye mu banka mbu sente baazijjayo. Yaŋŋamba sente tazijjangayo naye nga nze ndishuwa yazijjayo kubanga olunaku luyamba lisiiti zino 2 sise lwe lunaku lwe wajjayo sente zange maama. Ogamba oli KADAMA era olumirirwa KADAMA nga wogamba bambi nyamba oba tewebaamwaceekingise wenamwebaza nemala nemugamba bambalire ku sente eziriwo. Weyambalira ku sente nangamba tekigenda kusoboka yabeera bize tekigenda kusoboka. Ate n'abaana tebana bakomyawo sente ate nga nali namugamba dda sente zange wezidda temuziguwola bw'abaana tebana bakomyawo sente kyokka we yali nga atugamba walimbu sente ze zaawola bazikomyawo kuba abaana abeera ne bizinensi zaabwe tebasobola mubba abeera ne bizinensi zaabwe. Sente ziba zisobola okudda mu budde omuntu wazeetaagira. Nagenda wenamugamba okumbalira sente eziriwo n'amagoba sente ambalire amagoba agagatte wamu ambalire ne sente ze namuwa agatteko amagoba abale ziriwo mmeka kuba sente zange yakamala nazo emyezi 7 yakamala nazo emyezi 7 sente zange okuva gwa 7 azirina ezasooka obukadde 5 Ogw'Omunaana ne musindikira endala. Ebyo nno bye bifudde ku Pretty Cissy kansuubire nti nno muyizeemu
muyizeemu ebintu bingi nnyo ate era mubeere beegendereza. Tubakambira nnyo ne tubagamba bannange ssente nga bwe zibaluma okukola muziwe ekitiibwa, muwe ssente zammwe ekitiibwa, mulekeraho okugabaagaba ssente lwa nsonga bw'ona ozigabagaba gwe ng'omuntu tojja tuuka ku by'oyagala, wajja okukola oyina ebiruubirirwa, you have ambitions, ebintu by'oyagala okutuukako. Abamu ku mmwe mwagala kuzimba ku mayumba, kuzimba ku nnyumba za kupangisa, kukola amabizinesi g'amaanyi, kusomesa abaana mu masomero ga bbeeyi, ate ebyo byonna byonna obivuddeko otandise okuyingirira abantu. Wano Samantha yabalya ente n'ente ennyingi, ente 75 nga kwa mutadde ne ssente buli kizo mumuwa ez'okusasula abalunzi. Essaawa eno ali Canada acakala naye nga mwamala omuteekamu ssente. Ne tugenda ku Samusha yateekawo kampani ereeta abantu e Bulaaya ebyavaamu nabyo mubitegeera. Essaawa zino naye ali Canada, be yalya ssente abamu banja bali Uganda bakaaba. Wano we tubagambira bannange temwesiga nnyo bantu. Twabaleetera story ya Godfather yakwatibwa lwakulya ssente z'abankuba kyeyo, yalya miliyoni 8 ez'omukazi ali mu America ng'ate amusuubiza n'omuwasa. Ebyo ebintu tubyogera nnyo, temwagala kubiwuliriza, mumala gwa mu bizibu ne mujjanga mukaaba. Kati nno si okwagaliza omuntu ekkomera obanga amwagaliza okufa. Sigamba nti oba Pretty Sisi mwagaliza komera, lwa nsonga nze simuyinaako buzibu, era bw'abeera mu komera kinkola bubi lwa nsonga ekkomera anyone asobola oddiyingira. Nange nsobola okukira ku makya ne balinteekamu, tomanya Katonda kyaba akutegekedde. Naye ate era empisa kyetaagisa nti abantu abaali balina omuwabula, nze nayogerako naye nanvuma nansesebbula. Abantu abalina omuwabula ku batya bw'alina okukolamu ebintu bye, munnange ate avuma bavumi, ate ye beeyijjako. Kati essaawa zino ali mabega wa mitya yimbwa. Yenze Shona Adita Imbagala.